ekimu ky'omulirwamu kikutte omuliro futukamu abantu bali mu peti bali mu tawulo bali kalina ya 6 baagala kubuuka kusinga omuliro kubookya baterawo emifaliso wansi ne babuuka paka ku mifaliso wansi Katonda n'abasaasira kale nno bibadde mu kibuga Kampala bayitawo Martin Road ne Kampala mukadde yabadde ebyo ebikanga bwebityo abantu babiri wempitidde ngo babiri bakafa bo bamaze okukakasibwa nti bafudde abala 17 bageze mu malwaliro agali mu Kampala wano agali mu Kisenyi n'ebitundu ebirala byonna abantu bonna abambi bafunye obulumi omuliro gubazinze ku makyagaali ssaawa 4 ne bafa e Kampala ani ajjukira ebintu bingi badde mu ggwanga ebyokulonda kawempe otula ebigenda mu maaso ojjukira ba Black Mamba tubafeera ba Black Mamba bazzeemu kati balina ojjukira Black Mamba ojjukira Kiboko Squad ebyo bizzeemu ate kaakati ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda kulonda nagambye nti kulimu ebintu bingi era nga abaganda baganda ekyali kibaddewo kiba kyangu ate okuddawo ndabye Kiboko ndaba kuba Kiboko bayita bajjat nenzikira Kiboko Squad nenzikira ne ba Black Mamba n'abantu ng'embooko zinyooka akalu kano mbadde nabagamba nti akalu kana kekawempe kigenda kubeera ttangaazo okutunula mu 2026 yekkiriza obagana embeera bwete wetambudde omulundu w'ekibuga Kampala agambye nti wadde ndabayo n'agamba nti campaign omulundu w'ekibuga Kampala agambye nti campaign zaalibadde ziyimiriramu ne tuwa bo ab'amateeka nabawaabira akakyuka k'ebyokulonda nga bakavunaana kanyonyole abajja ati ono ab'emiggo baavuddewa naye ebyo byonna tetulinze kulaba nzijukidde aba Kiboko Squad bava ku State Square awo bava ku polisi negamba ffe tetubamanyi yagamba ffe tetubamanyi abo ne baona bajja ati minisita yagambye bali omusiyaga nti awo tetubamanyi bayinza kuba abantu baffe tetubamanyi naye tusaba polisi bavunaane buli muntu nga muntu ebyo nyalide kukuwa biki ebiri mu maaso mu kalulu eno ekali mu ggwanga lyaffe Uganda olwaleero era bikyagenda mu maaso ebyo simanyi kalulu kanaggwa era ddembe liyinza okubeerawo ne balangire gwe baagadde nabyo twabirako ebugerera eyo balonda yali okusukubiri n'omulungi okubeera namba emu Entebbe yali owokusatu n'abeera namba emu ne wano kiyinza okubeera kugamba bino byonna Uganda teri yensi yokka erimu ebitali mu nsi ndala obeera wakusatu nabaga nti gwewangudde endulu n'ovuga era nawe n'otambula ng'ogamba bano nze nawangula ebyo byonna biri mu ggwanga lyaffe Uganda kyekiriwo olwaleero nakobata mwita Ashday mwita mutya Ash Wednesday kikitegeeza ki olunaku luba lw'okusiiga kusiiga evvu era lwe lutandika ekisiibo lwala kusiiga vvu mu Kristo ate abakristaayo nabeera basiiba abakristo balala n'abakristaayo balala abakristaayo Church of Uganda ate abakristo ye Ekereziya ya Uganda babasiiga evvu ani akola ekyo gundi abakabona Mukama Father gundi ku Kereziya ezawansi ate kati bw'otuuka kati nga wali bishop era kati wano Ssaabasumba erubaga yabaddewo kuziga ye Ash Wednesday ekigenderera okusiiga kuteekateeka okusiiba kyekibeera mabega w'ekyo kyonna okusiiba saagala olowooze guli muki okusiiba oli mukatuliki oli muprotestant oli mukatuliki saagala otebeeze kuba kwerekereza otandika okuliraana ennyo Katonda waffe okwerekereza nomanya nti oyinza okuba ng'olina bingi n'ogamba weerekereze weewonge ennyo Katonda omuntu yegwe omuntu weewonge ennyo Katonda kibaga nti eniisa giwesa eri nga atali mu kisiibo nti eno nga bw'olaba abasomesa ne mu Isiraamu obeeka agayisa g'ogamba gano wadde gwe wagamba nti gaakulemeramu olwaleero obeera ku radio kale ennaku zino bwe radio nga baleesa baseeka ne bakuwa empisa z'otalina kuta nti bino tewali bikoze mu kisiibo omuntu yandibadde mwetowaze aliraanye Katonda we era bw'olaba omuntu mukumpanya mubbi ayisa bubi banne mu kisiibo ogamba ate kati bwe kinaggwa
onagenda kubeera muntu muzima. Abajja tebalina eddiini nabo. Ensi wagwo medio ina ekigambo kiwatandika ekyo mu Uganda ebintu wewali ebintu byotasuubira walala Uganda eri abunomo kati gwe yefula no mu abnormal situation kati gwe oba weewuunyisa danti bambala galubindi bambala bino n'omuntu wati ng'alinga nsolo ate yatidde nenga teyaza okutiisa bateekamu katonda wange nange nyamba bayina eddiini geza Katonda akuyama omukwateko n'omukwata bwoti tonzita so kiri ogambye nti ekisiibo ffenna kuba kwetoowaza eri Katonda yeseni kyekyo ndidde okumala ennaku ana naffe mbusera bwe kiri nsanyudde nnyo kuba ssuubirayo muntu ateetaaga Katonda yasini ndidde ddamu ekibuuzo naffe obusera bwe kiri ekisiibo ekirungi emyezi gino emirundi egisinga gikwatagana ogwa Ramadhan n'ogwa Kalemamba naffe nti kudde eri Mukama Katonda abali bakozesa penitensiya kwenenya byobadde okola okendeeza kitegeeza kwenenya tuli mu kiseera kya kwenenya ebintu bikendeeza mpuliriza ekyo nandaze lwa nsonga kadaffe badde batubuulira mu nzikiza abafasiramu batugamba naffe batusomesa baddaawa ate nero mpulidde Ssaabasumba si yona mirembe werubaga agambye nti abadde agamba abakkiriza nti abange musabe nnyo bulira musabire nnyo bakafa aba parliament nensirikiriza nti asabire parliament konze eyo wange constituency yange musabire nnyo abaka parliament gye mugenze yona gye musaasaanye basobole okuyisa amateeka agatanyigiriza bantu ate agatalina ziwagambye ate mutiyena bulira yogera mutiyena ye Bishop Ziwa asinze nnyo kusimbasira ku bikolwa ebirabise nnyo mu kutulugunya abantu wasimbye nnyo ebikolwa ebitulugunya abantu nti ababikola beddeko tebisaanye kuba nti birabika bisiiga ekifaananyi ye Lubaga gwe njagala okukootinga ye muwulidde agambye musabire abaka ba paalamenti gye musaasaanye bayise amateeka agatalumya bantu agatanyigiriza bantu ate n'enguzi ekendere mu ggwanga ogenda okutambulira agambye atya okwata oli muyizi mulungi agambye atya Ssaabasumba yeseba agambye nti bannaffe abateekateeka amateeka abali mu paalamenti bakola amateeka agatanyigiriza bannansi ekyo kyagambye n'ensonga y'obulyake awo nnyini wendabidde omukyala ayitibwa Betty Kamya IGG Inspector General of Government ajjeeyo ekyama batodde ekyana nti abange bannayuganda bulaba abantu 100 abakola emirimu gya gavumenti 45 baagula migule si yenguzeeyo yenguzi mu Luganda muzungu ye bribe owo mu luzungu ye yenguzi agambye ebigambo bya Betty Kamya bikwata nnyo nagambye bino bikolwa bribe undermining merit best recruitment and contribution toward kyekyo undermining merit kwe kuba best recruitment akati medi oli kafulu mu kulambika program kakati nze nenzija wano nembaako abakozesa interview ne bagumpa nze manyi kwogerera eno kudda mu bibuuzo kakati baga nteeketeeke kakati bagenda program ng'egudde naye nga tebamanyi mu nze gwe baateeka ekyali ye musawaze zimu nerinnya lyerimu naye nga go bataddewo wantu kita content ngabulamu content eyo balina kuzo sentence teggwayo content yo akati gwomanya kibulamu dakiika zizo zira 29 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungeezi kutegeeza nti omuzadde gy'oli mukisa gwolina guli gumu gwokka ng'owangudde school fees ng'onyize *655*8# n'olondako school pay nga naye akikola ekyo ye MTN egenda nti omuzadde kuba kafaanika gw'owangudde school fees ya mwaka mulamba nga wakola kino ekinene wamanya ekimu kyokka nina kubeera ku MTN ne bagamba nti waliwo kuwangula school fees n'onyiga
M65 *8 hash n'olulako School Pay enobanga olimu abo abayinza okuwangula nejjuga nti amateeka n'ebiragiro bigobererwa katuwamu ne MTN tewali kitulemerera abantu basaabaza migugu kuva e China baabo Kampala bagenze Take bakozesa nnyonyi bagambye tukujja ku kisaawe tutwala ku hoteli tujja ku hoteli tutwala ku kisaawe tutambuza mu butale bwonna tukufunira invitation letter tuguliza tiketi tuyina vunulu China mu Luganda kutegeeza nti ffe tuguliza ebintu tugoza sente zo osobola okuweza sente ku bwereere tuli mu kibuga Kampala bayitayo ku Nabugabo Street ekizimbe bagita BBC Building isinga namba 412 batuyita ba Ryan Air Cargo ffe tukola ebyo byonna tukemigo gya Sekinom n'abantu abangi Nabugabo Street munene tuli mu maaso ga Bank of Africa tuli ku simu 0740 152 35 0762 799 885 ye tuyina Women's Day 8 olw'omukaaga luno kakati ekifo kiri kimu kiyita Forest Resort Rweza jangu yo n'omukyalo muleete n'abantu abalabona bali kifo ekyolubeerera jangu kubanga ffe bujje waffe tafuka mugenyi wekka ne tutambula naawe era empeereza yaffe yeesimisa erina ya mutindo tukasandi bulujje waffe tokyala bukyazi kyokka wabula luba lugendo olukutuusa ku bbino ly'okwesiima gwe n'omanya nti ekifo kyo kati kineeyagaza bayita Forest Resort Ereza bagamba sisimuka ku makya ng'obutonde bwetolodde ebisolo byaffe empeewo yonna gani zonna zijjudde obutonde empeewo bagisengeze bulungi bagamba nti balina ne kids park abaana bebazanyira balina swimming pool y'omulembe balina emmere yaffe yakuno eri loko neyebwe eyitibwa Continental Forest Resort Rweza tusangibwa ku Entebbe Road nga tonatuuka ku mafuta ga gaazi ng'odda Kajjansi tuli ku simu 078 0708 52 1995 0708 52 1995 oba 0778 3 4 8 eddakiika zirasambiri zakata ku ssaawa emu ey'akawungezi nga nvudde yonna yasinindidde ne mukulu Kaija neesigamye ku bigambo bya mukadde Kadino nendaga byagambye yasabidde abakkiriza bagende mu kisibo kino boogere n'ababaka ba paalamenti ababatwala bayise amateeka agatanyigiriza abantu ate era n'okulwanyisa obuli bw'enguzi abagenzi ba Betty Kamya muwala wa Kano Kamya n'agamba ye nga Gigi nti abanga gye muli yonna buli mulaba abantu 10 abakola mu gavumenti bo kirera mu 5 emirimu baagula migule ekyo nabo bukenuzi kino kiyinza kuggwawo kitya neyanza nnyo tambule ku baka bwa Ahmed sookera ddala bwevu njagala okutwala omukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambe bwa kuno Kensuso njagala okulamusa kansala Balinye Kivumbi Egombe ne muno Haji Kimbo wa Katoka Sine Chairman Musisi Matuga Market waliwo hajati media ngamba nkozesa omuzindalo guno musanga busukuma ng'asaba gavumenti ekendeze ku bbeeyi y'amasannyalaze baawulidde mukyala Nankabirwa ng'agamba nti mu bibuga bagenda kugaana okufumbisa enku naye nga gamutugaana okufumbisa enku naye g'amasannyalaze gasoboka anti Nankabirwa agamba obutonde bwansi bugumuli yes naye akati obutonde bw'ensi yesu weebuli naye bw'oba oyagala abantu abave kufumbisa enku kufumbisa amanda ky'olina okukola kwe kukola ebyo ebirala bayinza okukozesa nga sola n'omufuula wa bbeeyi ntono bayogaasi n'okozesa gundi parafiini n'amasannyalaze amasannyalaze ga Uganda olwaleero ga bbeeyi nnyo mu nsi yonna tulamuliza ddala waggulu singa media olwaleero unit y'amasannyalaze eri ku siringi 100 oba 2 n'omanya nti mu siringi 100 ofuna unit 5 mu siringi omutwalo franka 5 ekyo kyalibadde kiyamba omuntu okuba ng'asoba ngende njasewo nja kukusaba naku mukulu omulamwa
twogere ku nsonga y'amasannyalaze mbabuulire ne lwaki gali waggulu. Medi njagala okuyozaayoza abakatoliki bonna batandise okusiiba olunaku olwaleero katusuubire nti buli omwana eddako ne tukozesa guno omwezi nga twegasse ku bannaffe aba umma okwetonda ewa Katonda n'okufuuka abantu ab'empisa. Tukozesa na guno omwezi ndowooza n'abo abanyigiriza bannaabwe bakakkane. Medi mukuulize nnyo ensonga gy'ojje ku Ssaabasumba nga agayita amateeka neziwa bwe twali tusoma waliwo kye bayita oli agenze Kawempe. Yes, question interpretation. Ngenze ngamba bakole amateeka. Fwagamba muli tukyanga wetegereza amateeka. Oba ki ekiri mu Parliament. Ngenze okujjukira mu Parliament waliwo etteeka erijjayo. Etteeka lya UPDF Act. Ennongoosereza era Popular Monitor lwalaga endowooza z'ababaka ba Parliament ab'NRM nga kkooti ensukkulumu emaze okulagira n'egamba Ssaabalamuzi ng'agamba nti olwaleero katukole yayita sober judgment nti obudde butuuse, time has come for us to make a sober judgment. Obudde butuuse tuzuukuke tukole ensalawo ng'erimu okutegeera ng'esobola okuyamba abantu. Ensalawo eyo yali eragira nti abantu bonna si ba bulijjo bokka nga balina emisango gy'oyinza okuyita criminal tebaagende mu kkooti ey'abantu abatali bannamateeka. Constitution ya Uganda article namba 9 egamba Parliament teekolenga tteeka erigendererwa okukyusa ensala ya kkooti. Naye ekiwulirwa bwe tuwulira n'abalina amaanyi wano batusinga abalina amaanyi edda eyo bagamba nti abasajja baabo bazze naano kati kyazikomyewo olwo kati abayitibwa abasajja n'aba ne bafuuka abasajja mmere. Baagala okuleeta etteeka era erizza bo bakozesa civilian ne eryongera kkooti y'amagye ate ng'efugwa mwami Museveni amaanyi agakwata abantu ababulijjo. Ekigendererwa si kuteekawo bwenkanya, ekigendererwa kunyigiriza. So Ssaabasumba abadde akibategeeza ate ng'ebyafaayo bya wano bikulaga. Mu myaka gy'enkaaga Grace Ibingira nga Minister of Internal Affairs yayina enkyukakyuka gye yatokola mu mateeka ng'alowooza gagenda kunyigiriza abo abaali bawabula gavumenti Babeni Kiwanuka abasemwogerere ab'ebiseera ebyo. Bali awo bwe baayagala okujjamu Prime Minister Obwesige Obote n'abakyusa ng'agenze erango olukiiko lwali rango UPC Congress n'abakwata ne babayoola ne babatwala e Luzira gye bayita detention without trial. Bagiteeka nti tusobola okukusiba nga tuwozeseddwa. Ne bagamba ne Luzira eyo temwetaaga n'abantu kufuna mifaliso. Ne bagamba oli bw'aba Luzira teetaaga na kulya mmere nnungi kubanga bagita University of Understanding. Bwe bamala ogibatuuseeko Red Cross bwe yagenda okubalaba ne basaba nga basaba nti bannange mudde mugaye president nti bane byakula bimenya amateeka ne babajjukiza mbu gwe nnyini gwaleeta etteeka eryo. Gye lyabalamu waliwo etteeka lye bayita Public Order Management Act eryakolebwa mu 2014 bwerito. Etteeka eryo ng'era ligendererwa okugaana abo bonna abavuganya kye bali balizimbidde okuŋŋaana lyali likola ku nkuŋŋaana. Etteeka eryo era litembenta yali ayitibwa John Patrick Amama Mbabazi nga Prime Minister. Ababafukaffe ne boogera oluzungu ne boogera amateeka nga taliwulira. Era nzijukira omugenzi Jacob Olanya kubanga nagendanga mu galale okugoberera etteeka eryo yabagamba nti bannange ensi ya Malawi abali mu opposition olwayo bali mu government naye bali mu government bakola amateeka nga ganyigiriza opposition. Kati olwaleero tebasana genda ku nguudo kwakanya amateeka ago. Kati batandise kwetooloola government ez'omulirwano zisabe government yali mu opposition kakati nga eri mu government
ekyuse etteeka ebyo njagala bigateeka bya Betikamya yes kebaliza kwe etuse mwekole abateeka bagajjewo kanabaga tetukikola mbabazi abasawo wa president abayagala okusala wali eri ogende Busoga eyamusalako yali omugenzi Felix Kaweesa namuga tokkiriza namuga ateteeka liri nategwalisako omukono so ekyo njagala okitegeeza banafu abaka parliament abayinza ebyofaayo babikola kiki abasumba osazikulira Kampala yes njagala nze abasabye yes abasabye kakati nzengezaako bayinza okulooza mbu ategeeza amateeka jumula bayina lino byetuwulira erijjaawo so njagadde mbawagaye n'ebyafaayo mbuyinza okulooza mbu oli muganzi omuggo ogukuba mujjawo batugamba gusuule wala bw'onaaguteereka wano okumpi eno gavumenti ya Mwami Museveni yo teyina gwemanyi buli omu esobola okukusalako essaawa yonna ku nsonga kubanga Ssaabasumba badde ayogera agambye corruption obulyake yes n'eddembe ly'obuntu yes ebintu bibiri so obulyake Medi kati Betikamya honorable Ajiji byadde ayogerako eri Namulijjo bana kibaita media engagement yaabwe bayogere n'agamba Betikamya nti abange abako emirimu 47 kozi ba gavumenti 47 emirimu ku bo buli lwaba 10 namba 5 minu bagula yes corruption era so ekwaragana era Ssaabasumba kye kyabaddeko ekyo true Medi nakugamba wano emabega nali nkootinga omusajja kino Wachebe ngaji yayita the problem with Nigeria mbwe ekizibu kya Nigeria mbuteyina office nga mulimu omu Nigeria asinga obukugu mu field nga bwogamba office ya amasanyalaze nga engineer wa fasinga yalimu ey'obyobulimu nga omulimi wa fasinga yalimu ey'ebyenjigiriza nga asinga obukugu byenjigiriza nga yakulembera n'awalala kati kijali akulaga naye gwolooza kireeta kitya okuba nga abasaanidde okubeera mu bifo si be balimu ekireetera abatasaanidde okubeera mu bifo bagulirira bigulirire gye lyabalimu kibayita okugulirira Medi olunaku lumu omusajja abantu basanga yali musajja wano nga contractor mukalazi contractors katona musaasire yafa uli amusanga ndi mukalazi enguudo z'okola ngama enkuba yazitutte n'abagamba n'obwo obudde zimala myezi 3 n'agamba naawe ziwangadde nnyo gundi esooka gundi inchi minisa yagirya eyaddako PS naye abo nabagirya eyaddako naffe abakola oluguudo gye tulya kakati akasigadde waako kakati nammweke so olabe mbonaawo luwangadde kakati bw'olaba Medi abantu 85 ku buli 100 nga baguliridde emirimu kimanya ne quality of work n'omutindo ogw'omulimu gwakola kinakwadde ekyokulabirako nga nze nguliridde nze manyi kudda mu bibuuzo byo Medi simanyi kukubiriza program naye olw'okuba bwanga waliwo omulimu bage nti tujje tukuvuganye nange nenkwata kange nengugula kakati bwe ntuulaawo obubaka bw'ekisiibo nenzija nentuulaawo omusumbaziwa yatabukidde byabakulonda yes ebyokulonda ebyo actually tubihandolinzeko ntambuze babiri yes tubadde na press conference olwaleero president waffe senior council Elias Lukwago gya addressinze gyetuvumiridde ennyo ebigenda mu maaso mu kalulu ogenze n'otugamba n'otujjukiza ebiseera bya Black Mamba 2-5 abo bawamba ne bawamba n'omulamuzi John Bosco Katuusi awo ku high court awo twadduka emisindawo nti waliwo olwo baakuba abantu emiggu Kayihura tukwanagamba nti tutabapiga ku TV bwa tutabapiga bagenda okumaliza nga bali munda so nti mu Uganda it's a country of savages nti gwanga tulina omulimu gw'ekisikosiko nti si gwanga lyabagu banadini bavuddeyo nabo yes ekituufu gwanga banadini kati buno bwe budde bwabwe nze bwe mbyogera bagamba Kaija wa byabufuzi ziwakayo Bishop Ziwaya anonya Kalulu tanonya Kalulu tino agenda kwesimbawa era kirwaitwa mbeera mbebaza nnyo ba bishop baffe
mutuogeredde muongere bwongezi maanyi naye manyi eddakiika zino ziri 12 zokezi balokwera essaawa 2. Chapa Enterprises bakugana tulese sabbuuni ayoza sabbuuni ono ajja kwetako akamwenyumwenyu yeegulidde erinnya ennaku zino sabbuuni Chapa Enterprise gwereeta atukuza engoye muweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi taggwerera ayitibwa Jama ani amuleeta Chapa Enterprises be bamwera ne bata sabbuuni anaaba ono alimu akawoowo alimu akawoowo awera ku mubiri alimbika bingi ayitibwa Lanzo. Chapa Enterprises by sabun anaaba ayitibwa Lanzo ayoza atagwerera atajeberera ayitibwa Jama. Ali maduka gona mwabasubuzi musange mu kikuubo eduka bayita Rafik building ojo musanga ne ate mwabala bali ejoli mbya tojja Kampala gena muduka likulio kumpi oba mu supermarket ona mugwanga ogule sabuni anaaba ayitibwa Lanzo ayoza ayitibwa Jama. Twala koza nafa ba Chapa Enterprises ayisenyunga ne banno mwabanyu tuba nti mwatulidde sabuni akuteyo kati. Rainbow Corner Nursery and Primary School abazadde tubategeze twatandika dda okusoma dda nitubanize tuyawandiika abanasigadde ebifo bitono nnyo tuli wazana bonnamwaye ku luguudo lw'Entebbe. Rainbow Corner Nursery and Primary School tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baffe balabira bulungi abaana era bamalirivu nnyo okuzuula olunaku ekipya mu mwana gw'oleese. Ebibiina byaffe matiribona abaana beeyagala bulungi batendekamu art and craft okuyimba emizannyo empisa n'ebyobuwangwa byonna ebyo tubitambuliza wamu. Ffe ku Rainbow Nursery and Primary School byonna tubitambuliza wamu. Tuwanisa abaana kati kumanya ebisinga ku bisimu 0753 336 8 nyuba 0772 336 8 4. Omuzadde kuba mwaka faananyi nga wangudde school fees omwana za mwaka mulamba ng'okikoze mu ngeri esinga okuba ennyangu ekisobola okuba nti oli ku mukutu guyitibwa MTN. Ekyokubiri nti omanyi okunyinga amapeesa ti star M65 *80# ondeka kigambo school pay pay school fees bijja kutambula byokka oyinza okubeera omu ku abo abawanguzi oteekuba nawe ng'olina emikisa n'enyiga star M65 *80# olondeko school pay. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa, terms and conditions apply. Kizata amateeka n'ebiragiro bigobererwa. MTN tuli wamu ne MTN tewali kitulemerera. Olya kino kikulu nnyo. Deputy RCC wa Lubaga Division ategeeza era n'okuyita bamemba mwenna ab'emyoga. Deputy RCC wa Lubaga ategeeza n'okuyita bamemba mwenna ab'emyoga kibaita Myoga Sako mu Lubaga Division. Mwenna ali Myoga mu Lubaga Division abategeeza abayita ya Deputy RCC wa Lubaga abayise mu lukiiko lw'enkya ennaku zino zinga 6 enkya olwokusatu mwaka enkya guno mwezi gwe tulimu omwaka gwe tulimu ku Lubaga Division. Ekitebe kikulu kya Lubaga Division kimanyiddwa bulungi ita ku lubiri lwa Beene Kabakanja teweekosa ntomanyiyo ng'ogenda kuyina ku Lubaga ku mulyango wankaki wa Beene ku lubiri lwa Beene awo ojja oba obuuliza nti ekitebe ekikulu ekya Lubaga Division kiririddewa. Yegenda okuba olukuŋŋaana enkya nga 6 abayita Deputy RCC wa Lubaga Division bikwata ku ki ku myoga mwabaawa Lubaga Sako. Babise saa musanve gy'emisana omugenyi omukulu Minister wa Microfinance Honorable Haruna Kasolo wamu ne Presidential Advisor mu byobufuzi ekibayita Political Affairs Honorable Moses Byaruhanga birangiddwa Henry Kitambula yabase enkya saa 7 mujje ku division y'e Lubaga mu ab'emyoga. Maliza ngende wa muganda ng'ekimba Fred kuyesoma message mbiwulidde ebirowoozo byo. Meddi emiggo gino egigenda mu maaso fonna ku lwaleero tusazeewo nti ekyetaagisa aba PFF musazeewo nti kwekulaba bwe tukwasaganya ne bannaffe abalala bwetabaawo fana okwerwanako era noza ku Lwokutaano tujja kuba ne bannaffe abannopu nga tuwanya bwe tugenda okusalya amagezi gino emiggo. Olwaleero omwana omuto
amaze sini y'omukaaga ze nankyalira omwana oyo taata we yafa 2012 yali munnaffe ngaze okumbuuza nambuuza taata wange yali w'amaanyi biki byakwa neŋŋamba kati buli omu abantu bakola bana abambala zimasiki abambala okwagala okutiisa balowooza ku lunaku nabo lwe tulubabuuza ebintu ebiga nti bataddemu bati nja kutegeera nti bannaffe batuze nti batutya nendaffe tusazeewo one nti bwe kiba kyetaagisa akalu kano keetaaga n'okuyimiriza bwamu kayimiriremu yes mukole ki ensonga eno esalirwa amagezi kuba olunaku lwa Electoral Commission yatudde ne bayita ba stakeholders akalu kaba ka Electoral Commission ga kakati bannange tubasaba ganga tekulaga mbwe ina n'amaanyi agabagamba kubanga etteeka libagamba kukolagana ba constables etteeka terikkirizibwa na mundu kuyingira PFF egamba ekyozo kyayo kampeni zaali wumuddemu yes ne mukola ki ne tussa gavumenti ku nnenga okujja gavumenti mutegeeza ki state gavumenti ya Mwai Museveni kuba olwaleero isi yatulaze teyina maanyi ejje abasajja abo mu lutabaalo n'okukwasaganya ab'opposition bonna kubanga luno olutalo lukwetaaga abantu bonna okwegatta okulwaŋŋanga eddakiika ziri 2 eziwera kukola essaawa 2 yasinindidde muzalongo kuwadde nange engweyanzizza ndi byonna byesigamiza bakadde baffe mu Katonda kasita bambulidde nti evvu kitegeeza kodde eri Katonda kwenenya bibi bempulidde ate bakadde basabye bakava parliament konze mwabayambako president kino munakiteeka mutya mu nkola kubanga ayagala baagala mukadde waziwa yagambye nti okulonda kuno ekyo commission ebenge bako kyekola kadde baffe ate wesazo ekkulu ery'e Kampala yona agamba nti agamutuma baka parliament gimulaze gimusaasaanidde bateekawo amateeka agayamba ffe abantu ate n'obuli bw'enguzi n'entalantuka n'engendo ya IG Beti Kamya yensanze ng'agambye tugambye jjo nti waliwo ebifo 47 naye buli gwolaba abantu 100 bolaba nabakola mu bifo bino mu local government kameni z'ebitundu ifo baagula bigule district local government kati mutakola okuza ekifo yasindidde Medi Uganda erina omukisa ogw'amaanyi ennyo nti mu kaseera kano ke tulimu tusuubira okubanga buli muntu yenna ng'ali eyo nga mukkiriza mu Uganda obukozi bw'ebikolobero bugenda kendeera ndooza poliisi eyinza notandika okubulwa ku mirimu kati nti bw'otunuulira across all regions oba mu madiini gonna tuli mu kiseera eky'okudda eri Katonda waffe okwenenya ebikoleddwa Bayisiraamu tuli mu mwezi gwa Ramadhan ne baganda baffe abakkiriza mu Kristo olunaku olwaleero ekisiibo kitandise naye Medinga neesigama ku bigenda mu maaso nabadde nina akatambi akamu kendaba n'ensaasira nabadde nsaasira DPC wa Wandege Hassan nga ndaba omusajja yasiibye ayimiridde mu kkubo eri abantu abagenda okukola procession n'abagamba bannange there is no procession here. Medi wetulaga bw'otunulawo watiisa nti violence bwebalukawo oba obwegugungo oba ki tekimanyi ali armed oba alina emmundu n'atalina. Medi omukuumaddembe ekimwambaza uniform ekisooka kwawulwa nti yoono, ekyokubiri kumukolerako accountability nti bw'aba alina ensobi gy'akoze mu operation y'ensonga lwaki ne uniform gy'ayamba lwemaakingibwa tebeera plain, ebeerako erinnya asobole okwawulwayo nti ono ye Hassan DPC wa Wandegeya yakubye omuntu ki ku mutwe. Era mu nkola y'emu ne baganda baffe abambala bino byovulu
ani akiyinako accountability twawula tutya abalala singa aba akikoleddemu ki akikoleddemu ensobi kuba bagezaako kokoppa bali abakuumaddembe naye abakuumaddembe bagenda mu extra mile eyo. Medi mubiri mu kawempe mulimu abayise ekiboozibozi bano abamu ku bakuumaddembe bapangisibwa ba opposition abamu ku ki Medi naye bino biboozibozi tewaliyo muntu apangisa muntu kuba muntu mukaabya era buli muntu akola ensobi mwekyo kuba kati ekyaguddewo abamu bannayuganda tebaagala kiwulira baagala wulira bano butambi bwe tulabye nti mukuumaddembe yakuba tebaagala wulira nti eriyo n'abasirikale abaabadde injured mu sikafu ezo era nga nabo bali mu malwaliro. CIA w'ekawempe yakubwa ekiyinja neyeetikkibwa. So kitegeeza tewaliyo muntu yenna ayina monopole kuki ku violence. Tewali yagamba nti nze bwe njitandika nsobola okukola ki okumalako nayo. Naye ebiri mu kawempe byakuwaŋŋana bitiibwa na kutunuulira gye tulaga 226 kuba kano katunazaako buki bunaza ku biki ebiriyo nti bwe bibanga ebikolwa by'okulwanagana n'obutawaŋŋana kitiibwa bitandise kati kitegeeza ate buli omu agenda tandika kweteekateeka nti abakuumaddembe bagamba nti kirabika crowds zifuuse anirule tunoonye enkole ki endala. N'abantu ba bulijjo bagamba nti abakuumaddembe osanga be batuprovokinga kitegeeza naffe tulongoose ki tulongoose enkola. Naye wetulaga waakutegeeragana era nze nasanyuse nnyo ng'Electoral Commission eyise ebitongole bino byonna. Harold tolowooza nti Electoral Commission teyina buyinza kuba yegenda okukeera ku makya olangirira ani awangudde akalulu k'ekawempe. Y'ensonga lwaki ye yakonviininze olukiiko olwo nga naye erabira ddala nti ebigenda mu maaso ebimu bituswaza. Tosobola kufuna bakuumaddembe ne babeera injured n'abantu ba bulijjo lwakalulu ka 13 ka muntu agenda malayo myezi buki myezi bwezi. Kale tulabira ddala nti wetutuuse ate ebintu ebikolebwa ebimu kuba ku bantu ababaddemu n'ababadde bakitandika tetuganye obuwagizi bubaawo. Naye yadde tuli mu kunoonya akalulu abantu baffe Medi si buli omu nti ali mu byabufuzi yadde bye bivuga obulamu bwabwe. Bangi bandyagadde osigala nga beekolera era nga tebaagala taataaganyizibwa. Y'ensonga lwaki buli muntu eyeesimbyewo ayina gy'asabye nti eno gye ngenda okukolera kampeyini olwaleero eno gye nkola ki gye ndaga. Kati okuyisa processions okugeza okuzijja mu kavuli oziyise mu bwayiise paka ku 5 kitegeeza ogenda kusannyalaza emirimu gyonna egikolebwa mu kitundu ekyo ng'ate oyinayo venue gye wategese gy'olina okukola ki gy'olina okukolera. Wano nno we tusabira abo bonna abali mu kalulu kano okuba nti bagoberera enteekateeka eyo yennyini Electoral Commission gye yakkaanyizza nabo ebyokwerinda abakola ki abakumba bamenya mateeka processions ekiba kimenya mateeka ekyo kimenya mateeka Medi lwa nsonga ebimu nja kusaba ndidde bwe mba nve nansala buli lunaku ku makya mwayi mu 7 atuggala nayita mukubo yekka nakola procession ye n'atuggala akawungeezi buli lunaku anti ogeye buli mwasigale musimane gomayo olina abasibe essaawa namba ne eno emuvinga motoka nga 8 Harold teweekompeyalinga ku mukulembeze wa ggwanga bagenda okukuyimiriza n'okusiba ne speed kwatambulira si yemu naawe kwokola ki kwotambulira era tasabotaji nga mulimu gwa muki gwa muntu yenna nti akaseera ke bakuyimiriza kaba kamala n'ayitawo ne bimala ne bikola ki si nammwe kennyini basobola obbagulira amakubo nti wano we mugendo yita naye naye obuzibu Harold wuliriza obuzibu obuliwo bwabutawuliriza DPS akuyimiridde maaso nti munnange there is no procession because we have not prepared for that tetukyeteekateekedde procession gyokola ki gyogendamu nti tugende
tewaliwo confrontation ekola ki abantu bana esinga bakadde baffe mukatonda abantu banabiwulira bakadde baffe abantu banabiwulira tebayinza butabiwulira tebayinza butabiwulira wakyo kyabadde nnyo ziwa kibadde nnyo naye mukadde waffe Saabasumba atugambye ababaka ba parliament gye tubalaba ekisooka tubasabire nnyo naye wano wennyini we tugenda okumwetonderera era twetondere ne bannayuganda abamu nti mu bitundu ku lwa bannayuganda kuba omuzindaalo Bulange eguwadde nzi nti mu bitundu ebimu ababaka ba parliament mujja tusaasira twawanula ffene nga tetumukubyeko ne tuwanula n'ebito ebimu abamu olw'okuba bakiboggwa ennyo nti bwe kutuuka ku mateeka mukadde waffe Saabasumba gayogerako abamu gasaba amabi aganyigiriza bagayise abamu bagalyamu kasente abamu protest tajja na kulinnyayo so ng'okukyusa etteeka oba okutereeza etteeka eriyamba munnayuganda tekikwetaagisa kuba nti oyina ennamba esinga obungi ne minority naye ng'etegeera nga tezze mu protest nti leero tetujja kulinnyayo kukola byabufuzi bya kabandabe bisobola okukola ki okugira okuba nti batulongooseza medi mu bitundu ebimu abantu abamu ababaka ba parliament obululu babuguze busukaali kati tomusuubiramu nsa yonna kuba nti agenda wamattuka mu kyalo awamattuka ebusujju awamattuka emitiiyana ajje mu parliament ateese nga yagulira kasukaali kati abantu baffe atusabye tubasabire kati abantu baffe nga tuli mu myezi gino ebiri emitukuvu tutunuulire 2026 we tulaga nti bwebaayo ekitundu kyonna nga mwawanula ffene nga tayengedde ekitegeeza nga omubaka si muteeketeeke ku mulundi guno mukubeko mumale kakasa nti atuusi ayengedde tusobole okuba nti tukola ki nti tubatereeza medi katono nnyo ku corruption naddala ku local governments kuba nagamba ne experience wengisinga district eyasooka okunsabira ddala sente okumpa omulimu yasaba miliyoni 3 baguwenzi olimba ndi kumpewo district yali esemba buli ate kati njize ebbali naye abadde mutuufu naye abisemba buli naye saaziwa nze nabasinza omutwe ate nga wakolayo bagumanyi nakolayo saaziwa kuba nakola 10 naye ebimu medi kubitwonoonedde nti gavumenti ya President Museveni bano ba Harold gye bavuma esinga obulungi yakwata obuyinza n'ebuzzaayo mu bitundu byaffe chairman wa District Service Commission bweba yeggulu tava Buganda ava ggulu n'abaana be bagoze emirimu ba mu bitundu mwe bakola ki mwe bava kuba ensonga eziteekesaayo kusooka kusengejja baabwe emirundi egisinga okugenda ofuna ow'ebbali nga tebakola ki nga tebalina kati kitegeeza obulyake buyonke era butubidde mu districts ez'enjawulo mu bantu baamu mwennyini nga tebuli mu central government ki waggulu kuba bagamba nga aboonoona bava eri naye kati ng'ali awo wennyini kitegeeza abalina obuyinza okutuyambako n'okugezaako okulongoosa ripooti yayo eddakiika zino ziri mwenda ezakayita ku ssaawa 2 ez'akamwezi ka leero puroguramu gy'obuziyitibwa Kizzo Baganda tutunuulidde ensinga bw'etambula naye gwaliyo ng'ekikuluma baguyita mugongo nga n'amawulire malungi gy'oli eggwonero lino ery'omugongo tujjanjaba abalwadde b'omugongo abantu bafumina tubategeeza ntulese enzijanjaba empya ey'omulembe eri abalwadde b'omugongo nga amalwadde b'omugongo g'amagumba ge bayita discs gasesetuka ne ganyiga nerves oba n'omugongo gukuluma Uganda biweddewo enzijanjaba ya mulembe mujye tubajjanje muwonere ddala ku ssente entono ddala tubajjanje muwonere ddala ku nzijanjaba empya ddala ku ssente entono ddala tukola therapy treatment massage wamu n'okujja okujjanjabira waka tusangibwa kampe ku 5 awo banka eno gye Equity Bank simanyi nayo
nalabye Equity Bank yasenguse yazeri ku kiseera simanyi mwasigaddewo awali mu kutereeza boss jya kutereeza abantu manyi Equity Bank nalabye yasenguse yaze ku kiseera simanyi watu kyagamba mukyalinanye Equity Bank ku 5 awali jya kutereeza ndowooza mukama wange 075 negwe amulwadde kwata simu nimano bali Kawempe butuke Kawempe awadi Equity Bank ngokuba esimu 075 19 33 00 oba 076 5 59 35. Edekika zizo ziri 10 zakaita ku ssaawa ebbiri zakamuziga tutunulidde ebintu bingi tubigasimu nakulwevu ntadde mu Ssaabasumba esaze kulya Kampala nengene Mityana ntekamu Bishop Ziwa bona badde tubulebiri batusindise gimuli mbaba Kampala mbagambe kyokkola kalwa kasema katono nnyo Medi ku district local government ngambani ku Ssaabasumba maliza ne Ssaabasumba nti botunuulira amateeka gatugambye kyatusabye tubagambe abaka ba parliament obuvunaanyizibwa n'obuyinza Ssaabasumba abukwasizza ffe tutandise omulonzi eyo gyali awuliriza wano agamba ombaka we tutandise okutuuka mu kaseera ak'okutandika okuddamu bakola ki obbatunuulira bano bambadde neekalakaasa n'enfuluma sikiika mu ssaawa ey'okuyisa amateeka gano tugenda bakuba mu ttooki Ssaabasumba abaga nti abange tugenda bakuba mu ki ttooki bano bambadde nga yisanga nga batulyamu nkwe nabo tugenda bakubamu ki nagwo tugenda bakuba mu ttooki n'abasirikidde ddala abatateesa kuba oba tokyayina muki oba tokyayina mulimu agambye Ssaabasumba tusobole okuba nti Ssaabasumba agambye amateeka agayamba abantu nenzijukira gwe nekitambula bamemba bwe bangi basobola okuyisa etteeka limu baako kyobagamba bamemba baffe bangi ekibiina kyo kyolukira Medi bamemba baffe bangi naye ekirungi ekiriwo buli muntu yenna tebayimiriranga kibiina wamu nga bayimirira mu constituencies gye bakola ki gye bava buli omu ali accountable buli omu ayina obuvunaanyizibwa mu kitundu gy'ava era abantu bagenda bikola ki kubimubuuza amateeka tugakole nga malungi nga teganyigiriza baki Ssaabasumba atusabye nga teganyigiriza bantu omubaka tukole amateeka abava mu kyaffe nti ababaka abava mu kibiina ekya National Resistance Movement nga tuyingira omwezi ogwakalema guno Ssaabasumba asabye nti tubategeeze ffe ababalonda mukole amateeka agatanyigiriza baki agatanyigiriza bantu kitambula tandikira abami n'abasaabasajja abalamusizaako sebo olunaku olw'enkya tulina ab'emyoga bonna bagenda kuŋŋaanira ku division headquarters ng'ekigendero ekikulu kubazzaamu maanyi nakulaba nga twongera okuzimba emyoga gino so bonna abaafuna ssente n'abataafuna naye nga bali mu myoga bonna tubasaba babeerewo olunaku olw'enkya ssaawa 7 ku division headquarters. Ekinsesezza muganda wange ndidde alina akantu kakoonyeemu nerabira ddala nga omanyi oli bw'aba awanise ebbidde ne batandika okwogera ku ssubi erigenda okusongula embidde eryo awanise ebbidde abeera musanyufu nnyo so muganda wange ndidde ndabye nga musanyufu nnyo kekaseko akukenze naye siyinza butasanyukira obubaka bwa Ssaabasumba ate era ebbidde oliwanise kati waliwo abakatuliki ekisiibo kino kikulu nnyo okubanga kituleeta okumpi nnyo ne Katonda ate era n'okufuba okulaba nga tunyweza obubatize bwaffe ate n'okulaba nga abantu bonna betukoze ebikyamu tubeetondera n'ebibi byonna byetukoze twava mu nfuufu twava mu nfuufu era tulekudda mufu so ekisiibo kikulu nnyo era tusaba abantu baffe ennaku 8 tube nga tweyisa nga twesigame ku ebyo
kakati Ssaabasumba wange ebigambo bye ntera actually sitera ne mbiwa nnyo ekitiibwa kuba Ssaabasumba wange bw'avaayo n'ayogera kati nga bwe yagambye ku kyamateeka abamu bayinza okutunulira amateeka amalala naye waliwo etteeka mukulu Medi n'abatuuliriza erya marriage bill 224 2024 etteeka eryo n'aba Interreligious Council of Uganda baavaayo ne bakola statement nga baga nti etteeka eryo liyinza okugezaako okunnyika foundation y'obufumbo. Kakati Ssaabasumba bavaayo n'aga nti mukole amateeka agayamba era agatanyigiriza bantu. Kiyinza okubanga eryo lirimu kuteeka bo nga bannaddiini ali batunuulidde. Ndowooza mwawulira debate nga abantu baleeta ebintu ebiri fani, simanyi omukyala naye afuna abasajja simanyi bameka n'ebiringa ebyo. Kakati ebyo babitunuuliranga ng'ensonga enkulu. So kintu kikulu nnyo, ababaka bawulidde n'abaligendayo abawanisebidde nabo bawulidde obubaka buno bukulu nnyo. Naye ffe nga abali mu gavumenti tugoberera nnyo amateeka ago agayamba omuntu wa bulijjo. Ate ekereziya n'ekkanisa ne amakanisa amalala kati ng'ago abalokole oba bonna bannaddiini abagwa mu Interreligious Council nga n'abasiraamu obatwalidde, tutera nnyo bawuliriza nga tukola amateeka ag'enjawulo kubanga bantu bakulu nnyo eri society yaffe gye tulimu, bantu bakulu nnyo eri Uganda. Naye nti ekyomukisa omulungi nti gavumenti eno ey'NRM era nze njagala kwebaza bakama baffe nti bo obutafaanagana na gavumenti ziri, munnaddiini we yavaayo n'ayogera ne bamununako n'ebiringa ebyo. Wano munnaddiini bw'ayogera asigala nga alina eddembe era endowooza ye ne tugiwa ekitiibwa. So kakati ekyo kintu kikulu nnyo. Naye ku kigambo eky'enguzi nze ndi musanyufu nnyo nti bannaddiini n'abantu baffe bennyini abali mu gavumenti olwalo lwe bakulembedde olutalo olw'okwogera ku nguzi, si ba opposition, bannaddiini n'abali mu gavumenti. Nga mukulundidde bwakugambye, decentralization policy, districts oba olukiiko olwa city lwe bayita state council oba olukiiko nga city ne gundi ne district, ekiiko ezo zituula ne zironda district akakiiko akagaba emirimu ku district era gwe balonda ateekeddwa okubanga memba yenna ateekeddwa okubanga ava mu district eyo, ekyo okubanga lumukasizza nga terwetemye muntu ddala mwe betulonze muli bantu bavunaanyizibwa, muli bantu abalina ensa, mujja kusobola okugabira abaana baffe emirimu kubanga emirimu egisinga gigabwa eri ku district n'egyo egijja nga gyetaaga Public Service Commission bwe baguyisa eri ku district Service Commission ey'e Kampala ekoonamu bukonyi stamp kubanga eba ogundi eba ewa amaanyi olukiiko olwa district okukola emirimu gyalwo obulungi era etteeka liri very clear. Naye obuzibu obuliwo nti ndowooza supervision wansi, abaana baffe abasaba emirimu, enkiiko zino wayinza okuba nga waliwo okwekobaana tugambe oba nekkaawo okwekobaana tugambe oba ne ba district officials abamu okuguza abaana emirimu. Ekintu ekyo ne president alina gye yali nakyo ne bakimubuulira ne bamugamba ndowooza kyekiseera president okwateko ku kituyita zifuusa obuzibu mu kugula oba mu kuguza abantu baffe emirimu. Ewange gye nzaalibwa Mukono, in fact batwala ebbanga nga tebalonze District Service Commission, batwala ebbanga nga waliwo okulwanagana na biki ne final endowooza
bakisotinga ekyo. Kakati bwe tubanga mukyala Betty Kamya ayigigi yavuddeyo n'akola observation yeeyo, ndowooza tulina okumuwagira ku statement gye yakoze, tufube okulaba nga tutereeza waggulu eno wansi waggulu eno teri nnyo obuzibu buli wali kubanga emirimu egisinga waggulu eno teri nnyo obuzibu. Ngambye waggulu eno teri nnyo obuzibu obusinga buli wansi. Genda otunuulire abantu abakola ku district bonna, batunuulire abakola ku district bonna. Ku bantu abo ndowooza bayinza okuba abantu nga 2 oba 3 abalondebwa senta, abasigadde bonna bayitaawo wansi. Tuyinza okuba nga tujjayo ndowooza Kao oba State Clerk oba na RDC, naye abasigadde bonna balondebwa eyo wansi. Mr. Government, kino kinakendako kitya? Kinateera kitya kino? Ekisooka bantu nabo kutandika kutukubira nduulu nti bannange nagenza okusaba omulimu nga nsaba omulimu ogwa district education officer, naye ye yamanyi bwe yakiyita okutegedde, naye kankube enduulu. Singa abantu bonna bavaayo ne bakuba enduulu ne baga RDC nzize mu kyama, kale sijja kuba nduulu nenzize mu kyama, waliwo ansaba $7,000,000, njagamba tiimu yange naye tukwate $7,000,000 tuzimakinge tugende tukwate omuntu oyo. Naye kati abantu baffe yo olw'okubanga ayagala omulimu afuna kyatunda n'akukuta n'agenda n'awaayo bamuwa omulimu. Ate abamu wamala okuwaayo ngeri ye yawaddeyo ezisinga zawaddeyo ne bamukubirayo ng'enjogera ennaku zino. So abantu baffe mubenga muvaayo mwekubira enduulu eri abo buyinza. Era abantu baffe kasaba lingira olutalo luno tujja kuba tumuyambye nnyo kubanga bwe makinga ssente ayigigi nja kuba muyambye okukola omulimu. State House Anti-Corruption Unit eya mukwano gwaffe tujja kuba tubayambye okukola omulimu, naye ate ne district nayo tujja kuba tugiyambye okukola omulimu. Ndowooza kyekiseera district councils zino nga bamaze okulonda District Service Commission nabo balondoole abaana abasabye emirimu ku kifo kino bameka nti bwe bati, bameka ku baana abasabye emirimu be shortlistinze nti bwe bati. Lwaki abalala babasudde? Kubanga kyenazuula ku district eyo Service Commission ebamala ogironda netandika okukola emirimu gyayo tetera nnyo okutwala ripooti mu kanso, so nga yandibadde etwalanga ripooti mu kanso. Kino nakyo corruption. Ndowooza kiyinza okubanga etteeka teribakakatako kutwala ripooti mu kanso. Naye kanso ebingisaba kubanga mwe abalonzi bwe nkulonda nze akusupervisinga njagala kumanya abaana abaasoma abakwalifayinga okola nga bano bali bwe bati, lwaki mubajje katakwi nga bonna babadde nga abaffe nabo we bali? Mulina okutuwa ensonga nti tusaba naye katakwi kubanga tetulina muntu yenna akola ki akwalifayinga wano. So nga tukikola ekyo ndowooza tujja kuba tuyambye mukyala Betty Kamya, tujja kuba naffe tweyambye. Olutalo lw'enguzi, enguzi yo weeri eraga nteriiwo aba akulimba, enguzi weeri naye olutalo tulina okulwenyigiramu ffenna okululwanyisa. Kakati ekawempe Bishop Ziwa yesibyeyo nnyo naye. Ndowooza mpulidde ne muganda wange Kayijanga nti bagenda kutuula balabe ekiddako. Bagenda kivaamu. Obuzibu bwa opposition buli bwa mirundi ebiri. Ekisooka opposition abakulembeze baayo balowooza mu kiseera kino balina kwegeraageranya ne sitting president. Ngera bwulidde wagamba lwaki ye akola procession. President akola procession eri ebakonvoyi yengegera teba procession. Command so sawa yo ntuufu ziri 2:28 kakasa ebiseera by'omwana we by'omu maaso ng'ofuna loan kuva mu platinum credit osobola okukozesa logbook kitegeeza kaadi y'emmotoka oba omusaala oba bizinesi yo. Bana ba platinum credit baagala okulaba nti omwana ebiseera by'omu maaso bitangaavu nga bakuwa kamane omwana asobole okusoma n'okukola ebirala byonna. Nyiga star 249 oteekeyo okusaba kwo
kyalira amatabi gonna ga platinum credit oba kuba essimu 0 2 3 5 platinum credit where time is money we deliver. Gavumenti ya Uganda uliriza nnyo kyoma ky'ebyobulamu kigambye gavumenti ya Uganda egenda kutandika omwezi ogwokuna omwaka guno okugema. Bagenda kugema ki? Okugema abaana omusujja gw'ensiri. Abaana bakatera emyezi 6 okutuuka ku myezi 11 nabo bagenda kugemebwa era nga buli mwana wakufuna doozi 4. Eddagala ly'okugema liri mu malwaliro ga gavumenti gonna n'ag'obwannannyini. Eddagala liri mu malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini. Era eddagala lyabwe tebaguze eddagala ly'okugema omusujja lya bwereere mu malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini. Abazadde saako nammwe abalina abaana bemulabirira mukkirizibwa okutwala abaana mu malwaliro agabali okumpi bagemebwe omusujja gw'ensiri. Omwana w'emyezi 6 n'omwezi 11 naye ajja kugemebwa eddagala lya bwereere mu malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini. Ekitongole ky'ebyobulamu minisitule y'ebyobulamu ejjukiza bannayuganda mwena nti omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo era gusobola n'okuviirako omuntu okufa. Ffenna nga tuli wamu tusobola okutaasa obulamu n'ebiseera by'abaana baffe by'omu maaso. Bano mugende bageme abaana birangirwa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule yaayo ebyobulamu. Dakika zino ziri 30 ziri 2 kitundu. Waliwo ensonga kitambula Henry. Kwambadde njitandise butandisi. Ndowooza mbadde nkuga nti abapposition balina ebizibu bibiri. Ekimu kyogedde ekyokuba nti baagala kwegeraageranya ne sitting president. Ekyokubiri bwe batuuka anti kakati omuwulidde akugambye nti president ng'akola procession n'atusiba ne batusiba sawa namba so nga president akola procession ayitawo mu konvoyi ye. Kakati ndowooza ekyokubiri kye balina bagenda mu kalulu ebiseera ebisinga nga tebabriefinze ba foot soldiers baabwe. Kiki ekyo abawuliza bakitegeera? Yes, tebalungamizza tebateeseteese bantu baabwe bano amagye gaabwe ag'okuttaka nga beyita. Kati amagye ag'okuttaka balina endowooza nti olw'okuba bayita amagye gakuttaka benkanankana n'ab'ebitongole ebikuumaddembe ebiriwo kyovala nti basobola okubirumba. Basobola okukola ki? Basobola okujeema oba bagamba muyite wano ne bajeema kubanga babasaamu ako nti mwe muli magye gakuttaka agasobola n'okukumba agasobola n'okukola parade. Ndowooza ekintu ekyo kirina okukyuka. Ffe ng'abali mu buyinza ndowooza nali wano ne mbagamba nti kiba kikulu nnyo mu kalulu konna ne tuba nga tuli bakakamu. Sayidi zombi ziteekeddwa okuba nga tezikola procession. Ate ndi clear sayidi zombi zeewale. Sayidi zombi kyeki? Sayidi eri ku ruling party ne sayidi eri ku opposition bonna bateekeddwa okuba. Sayidi NRM ono akuba campaign mu makubo n'atambulira ku tractor nga bamugamba yita wano. Oyo yakolebwa atya? Naye n'ekyokubiri oyo akolebwa atya? N'ekyokubiri ye wayagala wayita. Ngambye nti ekisooka procession abantu bandibadde bazeewala ba candidates. Teke mu Luganda procession kyeki? Kitambula. Kangambe nga kuyisa kivulu kubanga kibanga kivulu. Kutambula n'oluseregende lw'emmotoka oluseregende lw'abantu lwa tractor mu makubo n'ebiringa ebyo. Kakati gwotunudde tractor nenze ndi ku kifaananyi ekinene. Kakati nze nandisuubidde nti ne woobanga oli wa kutambula kolagana n'ab'ebyokwerinda bakuluŋŋamye mu ngeri gy'ogenda okutambulamu oleke kubanga okosa bantu balala kubanga eriyo abantu abalala batali mu kampeyini zammwe abaagala okukozesa enguudo ez'enjawulo. So ndowooza kyetaaga bafune okuluŋŋamizibwa kw'ebyokwerinda. Kyemmanyi
abali mu NRM kyangu nnyo okukkiriza ebyokwerinda kye babagamba ekitali ku majje ga kutaka amajje ga kutaka tebaagala nnyo kubalagira ekirungi ova Kawempe era gyenva ndabe tractor balimi luguudo ki nze wenvudde nvudde Mpererwe era Empererwe uliriza ngamba kyendabye candidate agenze waliwo olukonko nga ku ddwaliro olukonko olwo lwabulabe nnyo avudde ku luguudo n'ava mu motoka nakkirira wali mu lukonko okulaba olukonko olwo bayinza kulusalira magezi ki kubanga abantu bamuyise bw'avudde awo n'agenda ewa kansala wali wabikena bulungi n'ekikomera weekiri ne baggulawo abantu ne babeera munda era olukuŋŋaana walukubye ne mukyala Ssengo ekintu tteyo kase ekyomukiso mulungi agambye oli mu kusupervisinga mbadde njagala kulaba bintu ebitambula era ngenzeyo nganze ate jangu olabe naawe otegeere bamedio bategeereze ddala nti ebyogerebwe bakajja si bituufu kimu kyokka bwaveeyo tractor general byerimye luguudo kyawo sigenze ku luguudo era simusanze na tractor yasinindidde waliwo bano 226 mpuliza ne bagamba ddala nti yatandika dda twakamutambulako emyezi 3 guno bwe gwokusatu bino byonna kayija byolaba bijja kubeerawo paka 226 bano batugambye nti baagala kuyingiza mu campaign bagende mu kooti bwekinabeera bwekiti paka kalo banakatamu bano gwe ngalengera ebyobufuzi Medi wano wetubeeredde nga tetuli ku mpewo temuyise wagonda mbadde ne Harold naŋŋamba nti ekikozesa ab'ebyokwerinda ebyo byonna e Kawempe nti akozeseza ekigabo kibadde kya luzungu naŋŋamba nti sabotage nti balaba bawanguddwa dda kitegeeza bagezaako kulemesa ayina nnamba nnyingi naye nenjagala ntegeereze Harold ku muzindaalo wano wennyini nti Harold formula eya leader 10 ekozesebwa mu central tugimanyi bulungi nnyo crowds oba abantu abangi ko bemukuŋŋaanya nga mulagidde buli mukulembeze ku mutendero obeero C3 nga wawangula oli opposition teeka kikkakatako okuddamu funa kaadi somba abantu 10 ewaliraali oyina obbatwala ku ssente zo L10 bagiyita leader 10 L10 oli mubaka wa parliament bw'otasomba 10 bajja kutunuulira era osooka bateekayo ne bakola ki ne bawera kati Medi bw'okuŋŋaanya abo bonna be balaba ku nguudo be balaba awaliraalizi tebalowooza nti be balonzi abasinga ebitundu nga 7 ku 100 bawamatuka mu bitundu bya L10 meya Kasanga tireete 10 meya Mitiyana leete 10 tukakasa abantu nti tulina ki tulina ennamba Harold abantu b'e Kawempe bagenda kulonda bwe banaabanga emiruka giri 10 giri mwenda ennaku baba 10 za campaign balondanga ennaku z'omwezi 13 wiiki ejja tugenda kulonda anaasinga wiiki ejja kulokuna anaasinga okakasa abantu mu kitundu sikula kusatu wiiki ejja buli bamwe butyo tuli wano kubeza ezo ennamba ze twalabye ziyinza n'obutalabikako mu kulonda ne tugenda okukamala nti abalonzi ababaddeyo babadde emitwalo 2 n'ekitundu nga be basobodde okakuba naye okutunula ku byokwerinda si ku byokwerinda enkola gye nti katuwummulemu babeera boycott bino ebyobufuzi Lord Mayor simanyi bwakiiso naye agenda bagala gendako mu kooti rule of law babuulire gavumenti ebuulire abantu bano abali eri bakolayo ki awantu wonna awali enfuga y'amateeka enkola eno bweneeremerawo kubanga kirabikira pakutambula emyezi 3 Medi awantu wonna awali enfuga y'amateeka yerongoosa ekitundu bo okugamba nti tusooka boycottinga bamaze ebbanga ddene ekisanja kiramba nga balina okulongoosa ebyo ebitaalabika bulungi mu kalulu akakola ki akaggwa tubadde ngaano twetaaga electoral reforms tezirabikako ani ayino zireeta kati baagala zireeta mu boycott teri muntu wa wansi gw'ogenda kugamba boycott bajja lowooza mulya naffe tubeegayiridde munywere bulungi
tubatwale tubatereze nagaye bakikoloza mulya nabo omanyi muzanyira muli ndidde msambisa abiri omanyi ndidde yangambako mbu ye tasobola kuopozia gavumenti mutiitiza ekimala so kati yakulya gavumenti ekola ki eriko so tamanyi kusoomoozebwa tamanyi kusoomoozebwa kukola ki kuli muffe abatambuza bino naye ebintu bino tubyogeranga ebyokubalaata olunaku lwaleero mbaddeko eruzira nga ngenza okukyalira abasibe bw'oyogera n'abaana ne bakulagako enkuba gye babakubye kaka n'otulira nga abasajja ne mukuba abakazi kakadde ogaa bw'olaba okubye ono omukazi ate owoga ne mutuyita bannammwe ng'ente omanyize ndowooza bwe muba temwagala kalulu kyangu nnyo ne mudikirayalinga teri kalulu ffena tujja kuddeeka ne tumanya nti omuzannyo oguli e Uganda temukyalimu kalulu eno strategy emuleese no strategy tuliese yes okusikako eyo babega tutunuulire ekintu tule ekintu yes kati ali mu kukubuulira ntijja kusimula de kigere yes no kyali mu kukubuulira kiri kibateeseteese kati naffe ak'obuntu sikante ak'obuntu sikante era tuli mu kwogereza tujja kutula naffe tumanye tulabe embeera bwetuuse nze nkubuulire Jeno Kayihura naliko mu ofisi ye mu 2015 twateeseteese program ng'egenda Rukunjiri kati nga yagigambye tejja kubaawo nampita bwe yampita nefuna abaka ba parliament babiri nawe nange ninza ne team kwa gundi face kawesa yankubira essimu nemma nti kati bano bayinza n'okunkwatyo bagenda okulanga nze n'abantu bawezeko nga bana kakati bwe ngenda okumunnyonnyola naŋŋamba kayija nyinza okukukwata ne mubuuza Jeno baali bakusibyeko ne yeekanga bw'ati ne muga nze tolina kukomera mu wali ntadde so bw'oŋŋamba ekyokuŋŋamba ogenda kunsiba nga tuli mu kwengejinga ne muga ate ekirala kyenzijjukira olina diguri 2 mu mateeka bw'oba omuntu alina diguri 2 mu mateeka nga ne mu kunnyonnyola by'amateeka oli mu kunnyonnyola bw'ogenda kunkwata ne bambi ngenda okulaba wayitawo emyaka nga neewuuyo bamukoze eki ne ŋŋamba mwasiramu gye nugamba kati oga inna lillahi wa inna ilaihi yayina amaanyi nga gamukoze eki nga gamuweddeko so nti muli mu kuzimba ekintu kye mulowooza nti teri balala bayinza balina kubeera wano muzimbe okuteekawo embeera nti buli omu atye era ndi mugamba abantu abamu kati mubasinga mukizairo naye bye muli mu kukola bijja okutwala eggwanga lyaffe gy'olaba Somalia gyeri ekyo nsiba nkyogera wano bijja otutwala gy'olaba ewa Bashiri gyali e Syria omusajja wa Syria Assad yayita suubira mbu olwale anadda bye muzimba kubanga nedda bw'oteekateeka ba Harold bateekateeka twala gwanga mu Somalia ate ababa kubaki be babeera munda kubanga bw'otufuula mu no bw'olowooza muffe tetussa njagala kugamba na bano bali mu buwambe owa NRM Medi nga maliriza Honorable Simbwa ampadde message mazisula nti nga naye kyerabye Kawempe ngalaba candidate we Honorable John Simbwa mu NRM level yakusingako kubeera mu NRM ali waggulu eri naye n'agamba mbu yes ate anti kubula kubanga mmanyi agende n'atunuulira candidate waabwe nga ayimiriza laale mu luguudo naye nga polisi egamba bas John Simbwa WNRM wachi WNRM kati era WNRM era kati WNRM achikira bawa achikira bawa member WNRM edachika Simbwa gambia ate Simbwa yatunulidde candidate WNRM ayogera ne wa PPF yes omayina ne kade yankubuulire ffe tuwogerera abanyigirizibwa bonna ffe tubogerera medda gamba naffe bali mu buwambe 17 kwezi bali kweri sawa 3 esimu eri 04 3 0030 oba 03 3 emirundi 3 8 9 2 Sebo webale kuweereza mukadde wange baptize akamutyaba ndi wa kibiina kya National Unity Platform 004 14 akatengo twakavaawo kakati ku nsonga
mpulidde oyita kitambula n'endidde abakulu nti baminisita gavumenti nenga nti kino olugero oluganda tuga nti banaku beekina nti nsula muguru emukono ngenda okuteesa nalinako mukwano gwange Haji Katongole mukama mumuze emirembe nagera ne mugamba aja abasajja ba Itoda bano nga bakambwe ennyo nanga muti abatusindika yabo ne boononeka ffe ne tulya ssente kati bananyini gavumenti bali ku Serena balya be bano Haji beyaga nti tusindikayo bakitambula ne boononeka ffe ne tulya ssente bakitambula bali aba Itoda basindikibwayo yasinindidde bali ku Serena kati bali banywa matabaga nti kitambula we are defending ebitasoboka n'endidde naye ku nsonga nze nja kusaasira mukyala Betty Kamya mukwano gwange Medi Nsereko n'abatuwuliriza tolina bw'oyinza kulwanyisa nguzi mu gavumenti ejjuddemu bakoba Luganda na bamikwano ogenda okukwata ono nga byobumbi butaano ogenda okumuggusa nga ayita pulezidenti kojja kati mwami Kitambula agenze n'agamba nti tubakubira enduulu kati Kitambula njagala okukubira enduulu yino oginoonyerezeeko kijja kitya okubanga abakulira ebitongole aboogezi b'ebitongole by'ebyokwerinda bonna basatu baggwanga limu nga byabasayi gundi tuwoli gundi abeine yayogerera prison mu kitumwa yayogerera polisi kulaije yayogerera amajje obusi buli bwanguzi Medi kijja kitanjagala Kitambula otandikawo ne Betty Kamya munoonyereze ekyo kyajja kitya olwekyo ekyekawempe kyo mwami Medi Nsereko tetutaddewo amaaso abiri mutabani wa Gaddafi wali bamutwala yagamba ngenda kutta abalibya ngatta ebiyenje ye yasookayo ne Kitambula ne banemusobola okwogeza eryanyi kaakati namuga nti mujja kusaanyawo abaana ba Nuupu mujjinza okwekanga nga ate mwamusoosa aba Nuupu okuggwawo nze mutyaba Isaac. Eddakiika zizino sinnyingi zolakola essaawa essatu koza kuba nti badde muze muva gye twatandikidde ensonga zeezo omulimu guli gumu ku byamutooki n'olaba ebintu ebitambula ministry eddakiika zizino ziri 12 minisitule y'ebyentambula y'ebyemirimu wax n'entambula nga waliwo ne X road operations bategeeza abantu mwenna nti bakoze oluguudo lwa Kampala Entebbe Express we nti waliwo okulongoosa n'okutereeza kugenda mu maaso ku luguudo olwo bakola bagambye abankutegeeze nti oluguudo no expressway Kampala Expressway balukola X road ng'eri wamu n'ekitongole ky'ebyantambula n'emirimu omulimu guno gwakutandika ennaku z'omwezi 26 February era gugenda kuggwanga 12 March guno bajja kutereeza oluguudo olwo ogendako mpola batandika 26 bakomenga 12 March abakozesa oluguudo luno mwenna mutegeeze nti oluguudo lukyali luggule eri ebidduka byonna ne musabibwa okugondera amateeka ga contract luggule baluse lukyali luggule naye babasabye n'obwonfe bungi mugondera amateeka ga musajja mukulu akola oluguudo ono mugondera amateeka ga X road operations babenga batereza oluguudo luno tubeetondera olw'okutaataaganyizibwa kuno X road operations era ekujjukiza nti nyumirwa nnyo emiwendo egisaliddwako paka ebitundu 7 singa osasula ng'okozesa upes card bagambye bw'oba okozesa oluguudo luno bataddewo kye bayise upes card ate ebyo sente bazisazeeko ebitundu 7 kati bakusaba ofune kaadi ne upes gwakozesa oluguudo olwo Kampala Entebbe Expressway baga nti ekyo bamala okukozesa kaadi ne upes oluguudo bagenda duddaabiriza kubanga 26 February komanga 12 March babeetondedde aba X road operations ne baga nti ate ekirala kati n'oluguudo basazeeyo ku ssente funa kaadi ya upes kijja kuwakawutesa okukombesako obukombeso oti pa noyitayo kumanya ebisingawo tukubire ku simu eteri yakusasula bwereere abange mumugenda okukola oluguudo Entebbe Expressway bali ku simu 08 217 omutimbagano gwaffe www.kee.go.ug www.kee.go.ug naye simu 08 217 yabwere kati kubaka tubabuuze ku ntambula
bongera kutegeeza bannaffe ndi omuzadde tokyalina mwana wo baga nti omuzadde tokkiriza mwana wo yamala sine ya mukaaga kutuula awo waliwo koosi gy'asobola okusoma n'emuyamba koosi eno ya insurance abatendeka bayita insurance training college omwana muno gy'asome afune certificate leeta omwana akozesa omukisa guno ng'akyali waka asome afune ebbaluwa eno egy'omuyamba okufuna emirimu mingi nnyo nga amaze okufuna ebbaluwa eno yaki eya insurance training college kuba bw'asoma amusomesa abasomesa ba insurance alina emirimu gya insurance agyegifuna kuba bajja mubuuza olina ebbaluwa nti wegala okwewandiisa ku mikutu gyaffe egy'omutimbagano mulimu www.itc.ac.ug oba info@itc.ac.ug wakubire ku simu 04 7 kwandisa abaana kukoma nga 17 Maachi n'olwensi leeta omwana asome kusoma kutandika nga 24 Maachi kusoma 17 kwa wiki emu tandika okusoma nga 24 Insurance Training College baga nti kino kuwumula kw'abaana kwe bakozeemu kubamudde mufu okulaba nti bakusomamu omuzadde bwakafani ng'owangudde school fees MTN yezigaba nyiga star M6 za kalulu star M6 star 8 olondeko school pay ajja kuba kiwedde oyinza okubeera omu namukisa n'owangula school fees za mwaka mulamba naye bagambye amateeka n'ebiragiro bigobererwa ffenna tuliwamu tekiyinza kutulemerera katukomeo katono. Simon, hello. Medi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam sebo. Inyali angenze sebo nje Umaru. Sebo mpangala mu kibuga ky'omulodi Saro ngali ajeri kwagamba mu kibiina kya Democratic Party. Naye mukulu kitambula la diso yagenze n'ansanyula n'agamba mbu agenda kuyambako ku government ku bantu abali enguzi. Njalo mutegeeza okuwa obwala DC otandikira mu miliyoni 2. Kati government esooka enyonyereze ku bo bennyini kubanga nawo mu nsi yabwe tebeeyagala. Obwaliro kuwa obwala DC osasula sente empitirivu. Kakati n'osaasira mu Nansi emirimu tugigula ne batatufaako. Kati mpitaala DC anyambe ki nga naye kennyini anyonya kyakulya. Ebyo mulimbalimba Uganda tetutegeera. Hello. Munange yogera munnange yogera ate oyo simu ati toyogera wapita meja Umaru obugolobi muna mbade sogera mbade mbadi mkibuka nembaze sebo ngala musiza kitambula nina mutanala kistori kitambula ngozete byakaija kitambula n'omukyala mwenyini ali mukaliteeka wewe yagambye n'agamba bannange kuba bantu mukitakayukanga abantu mukuba baaki kati bakuba olw'ensonga zibatusinga ekiwe kirabika akali mukalukole peyande peya mani naseno atwale mpira atwala goli atwala kubanga nawe kirebe kitambula abantu bali omukama tinyenda kwa wense kyeyogera kusegali yakulwanya bulwanizi bana ab'obukokolo bavudde wakiganira kati munatandika okugamba tinaffe tetumanyi bali tebavudde abantu munnayuganda n'amaanyi ate tibamukuuma ab'obukokolo ne bwabwe bajja kutuuka bakuba abantu kiganira kati nanze meetewo maluwagizi wa NRM kubadda era nisinda kulaga nizinga atuuse basokunoonya wano mama wange biyita gabanda bekwesi bajja mu Kampala wano niire naye akabibajja kabuzabuza olw'ensonga eyo abantu bawe kukitiibwa bwe bali kuweereza ssebo bali kuwuliriza ssebo. Hello. sebo we bali kuweereza bali ssebo manya nzaji makoro kavuma wakulumba lamusinza booli nabo mu studio ssebo nankyukakyuka bwe tunyigirizibwa Lord Kaija bano bamujabisiike boogera tebeefiirayo temwenda kusooka genda mu kooti ate mukome mu kampeyini olina amakubo ge tuyitamu okwerwanako buli omu alina waayita gwate oba munnange bannaffe abagamba bakola biri mu mateeka lwaki njagala kubuuza mwami Kitambula RCC nti lwaki abantu abakola ebiri mu mateeka bambazibwa obukookolo lwaki tebajjanga bulijjo nga yunifoomu ziraga amannya n'ebifaananyi byabwe ensi bayitegereze bulungi. Ekyokubiri nga nva ku nsonga y'Ekawempe Nabukoola kagenda okuwangula njagala kutegeeza mwami Kitambula nti abantu wano babadde wano nga bamaanyi bakola effujjo ku bantu naye ffenna tubamanyi be tutaamenye mannya gye bawunzikidde naye ebikolwa bino ominisita Bahati bwe yayimiridde mu paalamenti
n'agamba ab'obukookolo tetubamanyi kiba kitegeeza nti naffe twerwaneko okukulwanyisa abo abatamanyiddwa gavumenti nga balina emmundu za gavumenti mwe si bwe kivuunula nanzize ku kyobuli bw'enguzi ebitongole biteereddwawo State House Anti-Corruption Unit gyayogeddeko gye ŋŋamba nti eyinza okuba ekoze bulungi kuba abantu bakwatibwa ne batwalibwa mu makooti naye ku nkomerero kiwunzika kitya kyolumutuusa mu kkooti bano basajja baddu nga bali bata nze kyendowooza obuli bw'enguzi buyina ekinyusi we buva mukyala Moda bwe yayogera nti buli gwe tugoba ayina waddukira medisenga embwa eyingira awo mu studio nga waliwo essimu ebuze nebaako beeremerako era gwe bakola ki bakwata n'olwekyo mwami kitambula ekituufu mukyatula n'akalala k'ensembyayo eggwanga lino linsanyusa nti Mr. Government Mr. Good abasajja basali musale bannannyini gavumenti bali eri bali ku bittavutavu bawulira bano bwe batunka ne bamakolo kyobola botuba nomatumiwa ne ŋŋamba bano nzitunkana bisiikirize mbeere bulungi nzema so no si bisiikirize bantu oyagala wakibaita smart decision Airtel ekugambye weegate ku Airtel Smart with Data Campaign Movement. Airtel eseewo smart data ono wakulaba nti wa sente ntono ne bagamba nti omukozesa ti data omukozesa olina byokebera browsing omukozesa olina onyumya chatting omukozesa streaming olina shows zolaba nga oli ku simu yo kyebaita favorite shows kati osobola okulaba osobola okwefugira data wo egy'omukozesa nga tewali kyofiiriddwa. Airtel egambye nti abangi tulese enkola gye bayise smarter with data campaign kitugirese nega kozesa kye bayise my data manager ku my Airtel application otandika okulaba data bwatambula bino nebirese egambye to save data uvanye okulaba nti eri application zina zitambula za updating mu background batusomesa kwa zinabeera zirya data mungi kati Airtel kizze nakyo smarter with data campaign movement egambye use my data manager on my Airtel application omuntu alinga ogoberere nti oba oli ku simu tiri birala bijeri wansi birala ebitambula egambye Airtel nyiga star M00# olondeko option 2 ogulise bayise weekly ban or monthly data bundles of ugende kibaise smarter with your data wanjali kusimu galawo buliba galawo baba the president wa media callers galawo amawulire galawo era kanyanguwe nze katwere naye mukulu Medi nkubira omulanga abantu ba government bana bali wano nabo nabe bitongole nabalala katwere kaluwa kakuteko akatinga okunkwatako mukulu Medi ati kwegana abasirikale nga balina ne bendera ya Uganda ku mikono nga ne mundu baziina nze katwere galawo okwegana abasirikale baki katwere agati balina bendera ya Uganda ku bifuba ate babegana so osajja nabazana bakabaka njagala okubebaza abakubya amasiro katwere ekinyumidde mbu bannannyini government bali eri bali kubitafu n'omwe yagamba ko olunaku lwe yagamba mbu amafuta gabaga muweddeko wali eto commission we yali omu ku bannannyini nabwa waye comrade kikindi amafuta gampeddeko bwe yakwata mu motoka sente zayoolayo nga za dola nga zenkana $2.8 namwe akasinga mugenti muloka baajokyeza yali mpadde mmeka naye nga ye yatobaano ku mizindaalo Ssaabasajja Kabaka awangaali katono nnyo mukulu Kaija ekigambo ky'okukulembera abantu mu boycotting mmwe temulina candidate tetunayogera kigambo boycott nti twetereze no oge mwetereze tusooke tu withdrawing amagye tugajje tusooke twetereze tukole strategy naye tosobola kuba nga tulina mwana nga atogamba abalina abaana bajje batule naawe baleke bali bakole kampeni yaabwe ebirala bijja kwetereza galawo bano bagenda kusooka genda mu kooti medinze kannebaze bawuliriza nti mwebale nnyo mwebale dda nze ndidde Yasini Njasabiggu bino byonna bye twogera bigenda kutereera ng'obudde butuuse obwaffe
kuba kati bano abazanyira mu parliament bakayija abataagala kugenda kutereeza amateeka gano ge baagala tujja bayamba okugatereeza olw'empaka bagayagaliremu.